tumalira nnyo obudde mu byobufuzi nga tetuyambye bannayuganda ate nga mukimanyi munye si gye tulimu buli muntu abonaabona mu mbeera gyali abamawulire mubonaabona abategesi b'ebivulu tubonaabona abasuubuzi babonaabona abatemberi babonaabona nenfuna ekirowoozo ne muganda wange Abitex nali meduzira mu katimba nengamba Abbe netukoze okukyusa obulamu bw'abannayuganda okulaba nga tuyamba baganda baffe tuyamba bamama baffe tuyamba bataata baffe tuyamba mikwano gyaffe Abitex manyi ndeeta idea ye n'agigaziya bamanyi omulimu gw'omuntu ku promoting na gaziya kintu n'akigaziya kati twava eruzira tugenda kukola tutya okulabanga nze bansibyeko nendaba ennaku eryeruzira eruzira amakomera tono waliyo abasibe bangi ekigo kyekimu enakasongola kyekimu emubende kyekimu netugatuletayo omulamu agugenda okuyamba abasibe bebakwata idle and disorder kubanga omuntu omukwata idle and disorder taba talina kyakukola munsi temuli mirimu avuka tebali mirimu omuntu atalina mulimu si musango mu ggwanga lyo tugaba ne basibidde obeera ba idle and disorder katubayambe tubajje kubanga babakwata tebalina misango era tusanyuka nnyo President Museveni kubanga balowooza tubeera mu byabufuzi buli ssaawa watulabanga abali mu katemba byobufuzi era President gw'eggwanga n'amaani avayo nti abasibe bonna mba tetukiddamu nga tugenda ku kirala tusazeewo okulaba nga tugenda buli sekita ebonaabona kyobula nga tutaddemu t-shirt y'NRM eya DP eya FDC eya People Power singa kibadde kya People Power kyokka manike tuli mu saidi yaki ya byabufuzi nti kino ekintu it's a national cause kikwatako owa NRM owa People Power kikwatako owa FDC kikwatako owa Jema kikwatako buli muntu aliwo kitegeeza nti omuntu wafunidde emitwalo 10 gwe n'omuntu aliruza n'omusa fine yakakadde si embeera gy'abayagala okujja okubeera mu street netugaa tugende ku byebyennyanja tebasobola okusanga ku nnyanja ne bakwata n'ekinyanja nga kizitowa kilo 8 naye ne bakwata ne bakusiba ne bakusaba fine ya mitwalo 2 kwanza waliwo najjayo eruzira ab'emitwalo 10 era ne likodi gye ziri eruzira mugenda mu welfare muli bamamiso g'okunoonyereza twaleka tujjayo abantu nga 10 za Abitex era nga tumanyi engeri gye twakikolamu eruzira twakozesa welfare office ne basasula ku akawunti z'abasibe ne bavaayo naye this time ne tukigaze tukifuule more professional ne tucontactinga our lawyer Lukaganda Advocates Company bali mu kugenda buli kooti nga bakiyita kusensula nga bakyekinga abantu ab'emisango emitono ne bakwatibwa obwereere era twakitandika dda batugamba tubabuuma emyezi 4 okutambula eggwanga lyonna ogenda nga basunsula ekintu ekyo naye nga naffe abakikwata tetuli bulungi naffe tetulina ssente tugamba tugenda kukola kyokola nga tuyamba baganda baffe ne tujja n'ekirowoozo n'Abitex n'agamba manyi tukubeeyo kakiti t-shirt omuntu asobola okagula omutwalo eggwanga mu Uganda yonna naye omuntu wagula omutwalo aba agiyo mu Uganda we abagiyo muzeeyi we abagiyo mukwano gwe oli ow'amawulire abuuza nti tulinga abaagala okutunda t-shirt tetwagala kutunda t-shirt Abitex ne bagisologa tulina ebivulu bya Kabaka na sayiniza ebivulu bya Sipaga tulina emirimu mingi egy'okukola saka mutabe nga abatuuzi ba t-shirt kino twagala tujjewo enkola y'abannabyabufuzi munnabyabufuzi gwe tulaba mu politics abalina kyabala naye nga bano abantu ba wansi balese babonaabona kyetuyita okweberera tulina okulaba nga tweberera nga tuyamba n'abantu baffe era tugenda kukoma ku bero mautu yokka tutandise na kino tujja genda mu education tugende ku baana b'oku nguudo tugende mu balwadde kugamba ino process ya kutandika kulaga bannayuganda tutandise okulaba nga tukolera muntu wa wansi